and get forwarding. We've got that teamwork. Remember Maka. Amaka ewamba basobola okugobayo. Kyovola banti tufunye ne generations nyingi. Well, generations naye ate ne bakomawo kugamba generation after generation. Ekyo kyekitugwa the foundation omusingi baya omwana oyo sinamubuuza nomubuuza n'eki biki byonywa ng'olina vibe n'atubuulira n'atugamba nti abantu abasinga balowooza bamugoba ku ssomero tajja kuddayo naye baamala ne bamuleka era essaawa zino asoma bulungi naye n'agamba nti wanaaba akuze agenda kuva mu by'okuyimba abeere dokita ng'ajjanjaba buli kimu amannyo abisolo waki ye kapiripiti kasooke tobe kapiripiti tumale tukomewo. Amanya nze kapiripiti omubaya getambazadde wabato omugeto ng'omuto omubato omubaya omuto kapiri yeyo koodi y'amaanyi. Ogamba otya? Nze ndi fiiti nnyo. Kyekiriwo nga tukusanze waka? Musanzeemu wano waka tubadde twakava okuzoera ery'omupiira nanti nkuba munnya akapiira. Ebyokusoma byagaanako golekodde mupiira? Ebyokusoma tebyagaana. Twaddayo batukkiriza ne tuddayo nze musanze leero programu yange yakapiira. Abantu bagamba nti olina empisa embi ku ssomero. Kyekyakugoba n'okugobya ennaku zino weeyisa otya ku ssomero? Nze sirina mpisa mbi ate omwana alina abagamba bosoma nabo bagamba nti kapiripiiti omugamba 1+1 agamba 11. Mulinde reports zange ez'ebibuuzo eno taamu sadi taamu mugenda kulaba nti yenze omubaaya. Ye bw'okula oyagala kubeera ki? Nze wenkula njagala kuba dokita. Dokita omuyimbi omubaaya? Omuyimbi omubaaya. Dokita waki? Dokita wa byonna. Wa muziki, wa bisolo? Byonna. Ngenda kuba versatile. Omanyi dokita nga versatile. Yenzi. Banne bagenda kutuula ebibuuzo. Felista ne ring rapper. Bali mu kutuula ebibuuzo. Kiki oyinza okubagamba? Gonootuuka yeeyo? Ngenda tuuka yeeyo naye sabira nnyo baganda bange ring rapper ne Felista bakole bulungi ebibuuzo byabwe era nange munsabire ntuuke yeeyo munjagalize kuba tebiriiyo. Mpozi oli mu kirasi ki? Nze ndi mu pifu. Alright, noza kapiripiti mumwerabiddeko omwana omuto. Olaba naye oyo mwana simanyi wanaakulira oba anaaba akyategeera kuba omwana alina vibe ya gulunyo. Alright, mwebale nnyo kubanga mwekumira ku kyenkya kya weekend ne mulinda olugambo mwana muwala Marata lwemba mbaleetedde tusinkane ku Saturday ja nga tubaleetera olugambo olufudde mu nsika ya entertainment. Eno wise man delivery. Next week goma ku delivery.